Webale nnyo Mwanyinaze Farida Nakayiza ntwala mukisa guno okwebaza gwe munnaffe yeekumidde ku BBS Terefayina okuva obudde bwakedde okutuuka obudde buno. Olunaku olwaleero ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebyakamalirizo ebimanyiddwa nga Uganda National Examinations Board byatandise dda. Abayizi bakoze ekibuuzo ekisooka. Tutalaze ebitundu ebyenjawulo. Nange ndi wano mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebulemeezi ku ssomero erimanyiddwa nga Kasana Quality Primary School. Era ndi n'omu ku batandisi baalyo. Njagala okutwala omukisa guno okumubuuza atubuulireko ebibuuzo bino bitandise bitya, bituuse bitya ku ssomero, ekigezo ekisooka kitambudde kitya, era agenda kuba atubuulira nako ku makya bakoze ekigezo ki. Ekigezo ki ekiddako olw'eggulu, ate n'olunaku lw'enkya batandika na kigezo ki, ate n'akawungeezi bafundikire na kigezo ki. Nyabo tubulire ku mannyabo otubulire nako ebibuuzo bitandise. Neyanziza nnyo ssebo, amannya nze Siise Mulindwa kulabako ng'ondi omu ku batandisi ba Kasana Quality School. Twebaza Mukama Katonda kubanga tutandise bulungi olunaku olwaleero. Mukama atuwadde obudde obulungi, enkuba tetonnye. Era twebaza abateesiteesi b'ebibuuzo bino. Ssaawa zigenze okuwera 3 ng'ebibuuzo byatuuse dda, abagenda okukuuma ebibuuzo nga baatuuse dda, nga bali so organized. Tugenda kutandika oba tutandise n'ekibuuzo ekya mathematics olwaleero, era abayizi baffe twogerere essaawa zino nga bali mu kuwummulamu nga beeteekerateekera okudda mu kibuuzo akawungeezi ekya social studies. Era enkya ku makya ku lunaku olwa Thursday tugenda kutandika ne science tumalirize ne English akawungeezi. Era twebaza Mukama Katonda abayizi baffe tubateeseteese bulungi, abasomesa bakoze ekisingako obulungi, era tukakasa abazadde n'abatulabe nti abayizi baffe bagenda kuyita bulungi kubanga bafunye buli ekyetaagisa ekisobola okuyisa omuyizi obulungi. Oyo ye director omu ku batandisi b'essomero lino erya Kasana Quality Primary School. Tujja kwongera okutuusaako ebirala mawulire gaffe agajja omuli Gambuuze awamu ne Ageesigika. Njagala kusaba yongera okwekumira ku BBS Terefayina. Nsigadde ndi Samuel Kawooya wano mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebulemeezi. Kankuzzeeyo eri Mwanyinaze Farida Nakayiza akwongereyo mu maaso n'amawulire gy'otobadde. Webale nnyo munaffe Samuel Kawooya, ensonga zirambuludde bulungi, ebigezo ebitwe bitambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'eyo tubadde Luweero. Kakati ate bwe tugenda ku bitundu eby'Emubende nayo ebigezo bitambudde bulungi era nga abayizi batandikira